Chemumanyiko waliwo crusade yali mulago. Ne bamutunuzamu emmundu. Nga baagala mutta. Bwe baakuba essasi emmundu n'etunula wansi bweti. Essasi bwe liyita. Essasi n'erikuba wansi. Crusade yali mulago. Ne bamutunuzamu emmundu. Akatoyine kagoma. Essasi n'erikuba mwe mulekerawo okuseka mu studio. Wulira situka. Pastor Irene Manjiri yafa n'agenda mu ggulu n'asisinkana Yesu. Yesu n'amutuma akomewo ku nsi abuulire enjiri. Toyina gy'ogenda kuyita nkyakunnyonnyola lwaki buli lwe nkugamba ebintu Katonda by'akola weekyanga. Ate oyo twagala namukolera statue mu kibuga. Pastor Bujingo. Lwaki? Twagala mukolera ekibumbe tukiteeke wakati mu kibuga. Oyo ayagadde kye bayita abayimbi ba gospel n'omutima ogwo. Oba ina bye wayogera ebya ne mugamba dama nze president wo ate nze president woli. Bakuganya omulaba. Nzoyinza okuŋŋaana. Wamutuuseeko. Era enkokola ze badde bankuba in the name of Jesus. Nange nazjeyo taxi Maxado in the name of Jesus. Wow, taxi Maxado what? Moses yakubamu omuggo kyabaawo. Amazzi ne geeyawula. Amazzi ne geeyawula. We baayimirira. Tugende ku Lake Victoria nkuwa omuggo. Eki? Yakati goli mukkiriza ki? Mbukisoko nziremu. Tugende ku Lake Victoria. Tewalaba Moses nga akuba omuggo mu gundi ennyanja ne yeeyawulamu. Tewakiraba? Ne yeeyawulamu. Bw'ogambye. Yes. Kakati ALLANCRUZ eno show ewedde. Saagala oddemu kuwakanya nti Pastor Irene Manjiri teyagenda mu ggulu n'alaba Yesu. Saagala oddemu kuwakana nti Pastor Kayuwa baakuba emmundu bwe bati tu ne ligoomamu bwe liti essasi. Komyawo microphone. Mubugaga w'ensibo Celebrities emitiyana gw'olina okweyuna weegulire ente ezo ez'olulyo okuva mu Celebrities emitiyana. Buno obugagga bwa nsibo balina ente z'amata ez'olulyo omuli Holstein Friesian, German Fleckview, Ayrshire, Gansi, Jersey, Giriranda okuva e Brazil. Amata ogenda kufuna lita za 25 ku lita za 36 olunaku. Era be balina ente z'olulyo mu Eastern Central Africa ezimanyiddwa nga the milking gear. Zino no zikuwa lita 6 olunaku wenogera ensimbi nga weegulira ente z'olulyo okuva mu Celebrities emitiyana. Tusomesa ennunda y'ente z'amata n'ofuna ensimbi ekiralo. Bakobereko 0756 bakyali ku mitimbagano gyonna ku TikTok, YouTube be ba Celebrities emitiyana. Omwana yagambye nti yenze mukama gwe yajja mu nfujefu yenze sajja wange gwe nayo naku lwairo bamuyise Ranek. President Ranek manyi ga chuma sajja tali bigambo byo musajja omulokole omusajja atayina kyatya atayina bidudatya biduduma buli kimwa kiyingira. Omusajja agamba nti yayimirira ku mazima mu gospel industry. Yagambye yajja kubeerawo muyimbi wa gospel. Yagambye yajja kubeerawo musumba ali mu straight line. Era bw'alaba omusumba ng'akola ebintu ebitategeereka ng'amuyisaamu eggaali. Ono Ranek musajja yeekyawadda naye mulokole. Abeera ku nnyonyi n'agenda mu Amerika n'akola ki alina omukyala mu Amerika eyo alina abo bakyalo oba mukyala kyonna kyonna agenda kuba kitubuulira olunaku olwaleero. Ne wano oba alina omukyala atubuulire avuga emmotoka ya bbeeyi naye bw'omubuuza muganda wange bizinensi yeriwa tetumanyiwa weeri bizinensi ya Ranek naye emmotoka gy'avuga yo ya bbeeyi. Nze siranga ku baana bo Ranek by the way. Siranga ku baana bo siranga ku mukyalawo. Neba bali bangambye olina omukyala omuzungu mwekyawa. Eyo wandivuddeyo ALLANCRUZ. Naye kakyako koyina katonga taima ebintu byoyina wano byonna bya kizungu. Alan wafuna sente. Yes, Kristo mukama Katonda yabikola.
mukama yebazibwe mwenna abatulaba ndi wano ne muganda wange mama Brighton ALLANCRUZ olwalera nkyaziza mpereddwa nnyo omukisa. By the way, webale nnyo okusupporting a gospel music industry. Nkulabye enfunda nyingi ne ba segmento ne ba Vixon ne ba Pastor Wilson Bugembe kakati olwalero kyaziza president waabwe. Mewa president ani abukuwa? Yesu ye yansindika okununula industry ya gospel. Waliwa Munnange yankyalira. Ani? Yesu. Waliwa? Nali waka mu nyumba eddoboozi ne lijja. Ng'otudde weka mu nju? Yes. Eddoboozi ne lijja nga industry ya gospel music ebonaabona. Eddoboozi nga ligamba litya? Yasooka yayingira agamba atya mu nju? Genda onunule abayimbi ba gospel. Era kwe kujja. Kyova olaba bwe neesimbawo ku Federation of Gospel Artists Uganda nali unopposed. Buli eyantunulako bw'ati ndowooza oba ng'alaba mpologoma oba ng'alaba mpungu, I just don't know. Kati nno, as though that was not enough, mba neesimbyewo ku Uganda Musician Association okulembera abayimba ennyimba ez'eddiini n'abayimba gospel music. Era munnange bonna abaali beesimbyewo ne bavaawo nga teri anvuganya era nembeera unopposed. Kati gwe ekyo tekikumala kutegeera nti omuntu oyo aliko ekintu ekirala. Buuza kuba tulaba ssebo. Bannange mukama yeebazibwe, mbatumiddeko mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo. Amannya amatuufu. Amanya nze Dennis Lanek aka President Lanek. Overside Chiri Lanek. Mbakusalawa? Ndi mu Choli. Yona Choli? Kopango. Kope. Elio mabe. Elio. Itiengo. Atie mabe. Owa weddeyo. Maveddeyo. Ekyo kikumala okufuna akalo. N'ennyama ng'otuuse ggulu. Omanyi lwaki I love Acholis? They are real. Yeah, we are real. We are straightforward. A spade is a spade. Omanyi nasomako ne ba Acholis. Okay, Botimba, Okelo. Nasomako ne ba Acholi Odong bichabo. Nasomako na ba Bishop Spriano. Chihangere wa Father John. Lwe luzungu wamaloba doyogera ku simu. Kati the Acholis kinabagalako kiri kimu. Era one day I want to travel to Gulu. Mfune ku stories abachiamani bani abo. Lwali bogende Gulu nze ngamba bajja kuno na wali. These are characters of Acholis. Yes. They are very funny people. They have funny stories. Kwegamba twasomanga n'abaana abo naye nga mu ddoomu ekiro abaana okuva eggulu eyo nga bayinza okuwa buno bu stories obwedda noseka. So I love them. And waliwo akayimba kamu kemanyi ka Lukyoli. It's a gospel song. Yes. Meka tukutokamanyi. Ndabika sikamanyi. Naye kayimba ako faba manyi nnyo Lukyoli. Okay. Tukamanyi. Kayimba ako kagamba bonabo kamanyi Montereza. Ngangutereza. Ebigambo. Menzi nange kanyumiranga nnyo secondary. Yes. Sa kayimba ako kali kagamba Tiero tera omutigwa kotu worubanga tiero tie worubanga kati nga muchacha banogala takura kita teradi takura. So I love it's a Catholic song. Yes. But akayimba ako mwena abadde masomero gaba Catholic nga they are Catholic founded. Kayimba ako buli omu akamanyi. Wow. Kale njagala nnyo the Acholis. Yeah, we are good people. Straight. Yeah, we are good people. Wosanga omukyoli nga tosanga omukyoli nga anyiize kabe mukyala kabeere musajja. Nze nkubuulira. That's why abantu abasinga batya nnyo okuwasa abakyoli. Owasa omukyoli n'akutira mu nnyumba. Neka tugoli mwozeemu. Wakati oli mwozeemu oli stable bwotyo. Newa muyinza okatusobola kwetwalayo. Nabaddeyo. Naliyo. Ne video y'oluyimba lwange olupya lwe bayita Nnyongera gye nalushootingira waka. What's the name of your grandfather and grandmother? My grandfather is Lanek Severino.
Yes. Nga inerinye ddungi akyaliwo. Yagenda dda. Ate grandmother. Bonna bagenda. Mama ne taata. Muva kalo kye. Ova Gulu. Gulu for God. Baita for God. Which town? For God. Town bajita for God. Ino linyalo choli nawe. Bajita for God. Olutuuke Gulu voti mu town okwata ekkubo erikutwala ku for God. Kale buzaba ku bantu mu lucholi. Kopango. Idio mabe. Afoyo matek. Yes. Bagambe nze mtabani wamwe Aranek nze ndi wano nzize wano kukola ministry ya gospel and njagala bannange mwenna mutule mumpulirize. Bro, awobonda bisiza. Ati Lutino from Gulu when koma. Nazaliwa wano Zambia. Nekulira wane Kampala. Then Gulu tugenda yo bugenzi. But your dad is around. Kugambye bonna munna. Tata mama bonna bafa. Ne mama wo. Bonna. Ati gwo kuzootya bambi. Sacha mukama. Sacha mukama. Actually ne bondaba reaching out eri abantu abenjawulo ne supportinga abana ne fees ne supporting abantu abali mu mbeera ba supporting ababeko kye bafuka mu bulamu is nze golaba wano nyambiddwa abantu abenjawulo okutuuka wano. Bantu bakwatiddeko. Yes, oli nakwatako emyaka 2 omulala nakwatako emyaka 3 omulala nakwatako paka. Oba kitegeera. So olusi nyumyeze emboozi cause Alan tubadde mu mbeera lwe luyimba olule nafulumiza nengamba nti yenze yanyoomebwanga. Oba kitegeera nze gwe bagamba nti sirina kyendibeera mu nsi. Ani ayaga? Abantu oba kitegeera abantu tukuze mu society ey'abantu abatumalamu amaanyi ey'abantu abatuvuluga abatujerega. Oba kitegeera so olwaleero bwe neerabanga ntambula amawanga oba kitegeera bwe neerabanga Katonda ampadde omukisa. Oba kitegeera obulamu bwange is a testimony. Kyova olaba oli ne bwanyiiza nze sikomanga kuyamba. Alan bwe nkuyamba leero notanzijukira notabeera grateful. Oba kitegeera because eyo culture tugina na Uganda. I still continue helping because nze sikolerera nsi kolerera Gulu. Empeera yange eri waggulu. Oli musajja mufumbo eyo tuveeyo. Sajja omulokole oyina oyimirira ku mazima. You are naturally is stand by the truth. Sagala nnyo kuteeka. Just say yes or no. Owuliriza ALLANCRUZ. Sagala nnyo kuteeka private life yange ku media. President Rane. Nina bingi byemba neewala. Yobala. Byemba neewala like seriously. Oba kitegeera kubanga controversies zenina to be honest bwenkeera ku macha nembako byensa ku media then I'm gonna get into so much big trouble. ALLANCRUZ etuveeyo. Lwaki bino bya bintu ebitono. Okuba muzadde kintu kyanjawulo. Sigenda kubaako kyenjogera ku media abantu kukeera ku macha kutandika ABCDEFG nedda taata. Ndine Ranek mukwano gwa Levikson mfanfe kyogereko mukwano gwa Levikson mukwano gwa Segmento mukwano gwa Titus Kutesa mukwano gwa Dora Amina yes Isense zosebo otyoza nedda ndi mukwano gwe mutumireko Dora chigwogerako Dora Jimmy's Dora Jimmy's mukama yebazibwe tumira ni kumwami we wabula eno interview nzibu tumira ni kumwami we bambi ayimba n'okuyimba DJ Giovanni yes DJ Giovanni ne mkyalawo banange mbatumiddeko nalya mukama waffe Yesu Kristo yes. Wow. Wabula ndese ku hot seat. Nagwe. Yes. Lwaki Dora Jimmy's mukwano gwo nnyo? Dora Jimmy's oyo. Actually
Dora Jimmy's taina buzibu. Lwaki muli ba mukwano nnyo abantu bangambye ddano ku social media ngera kyazalane ngambuze lwaki beeyagala nnyo ne Dora Jimmy's lwaki ba mukwano Dora Jimmy's abadde akola ku media yes yava ku Dream TV then agenda ku Salt TV abadde supportive nnyo eri abayimbi ba gospel azanye ennyimba zaabwe ababeera n'ebivulu n'agula ku table n'agula ku tickets nange kennyini concerts zange bbiri yansupportinga zombi okitegeera nga bakuba bukubi simu the same pungus nga bagamba jangu ku saluni Giovanni Hair Clinic jangu enasana obeko chokola ki chono nawo era mbadde ngendangayo nga ban supporting nga tugenda maso laja upon yourself Dora Jimmy's wow akuba simu angu Doro wamuyisamu eggali naye nakuyisamu eggali Dora simu angu Dora actually she's a very good woman but bomumanyira kulagako she's not joko so abatula abalungi bansabye ne bangamba let's kulaneeko oyo lwaneeko ine ebigambo byewayogera baali bage omugenzi Master Parrot ng'agenda afa ganda wange neyo tuseeyo nga bakwata microphone nga bazimuwa nga bamugamba Lanek bako kyoyogera eri eggwanga omugenzi Master Parrot atuuse Mbonerede nga atandika Mesach oliwa Ronald Mayinja oliwa Chameleone where are you where are you ona abadde muntu wammwe lwaki mutuleke watabuka kavidi yako nga abantu bagenda okubanga bakalaba Mbonerede ng'omala okugira oti ng'oyitamu eswi mbuwa ebintu tebyali birungi mbu after that time nesooka amala neko tubuulira amazima what really happened before you speaking on that microphone tujja banyumiza what happened after nesooka otubuulira wama what really happened ekyaliwo omanyi waliwo ebyamagero ebyali mu Bible badisciples abamu ze bataalaba waliwo okuzuukiza kwa Lazaro bononya mu bitabo ebirala ebya Bible tobisanga mu because bote bakola ki tebakiraba kakati nange olwatuuka nasookera ku Uganda Funeral Service nasangawo Eddie Kenzo tuba tukyali awo Mickey Wine najja tuba tukyali awo ne Big Eye najja Master Parrot legend omumanyi mumanyi mame chikompola chinko ezo ze hit ze twakulirako obo kitegeera okole kitegeera ze sigenda Ghana radio eri katale kuzanya Master Parrot ngula nyanya zange tata yes sebo sigenda Ghana TV ezanya Master Parrot ngandi mu saluni bansala enviri ALLANCRUZ katonsalira nnyo musango because eze ennyimba zo zaakuba ate wali muto obo kitegeera ennyimba zaakuba tukirize so get funeral service so munange ntuuka wali nga abayimbi be nalaba mu mulembe gwa Master Parrot nga baaliwo oluusi nga bakaten raising oluusi nga ayimbanga nabo nga sibalabawo oba kitegeera ne tuvaawo ne tugenda ku lumbe side zeeyo ng'otandika Nayogera awo Kiwatula awo area awo era ntuukawo maga siina gwe nkola ki olabanga gwaliwo gwendaba ng'omuntu omukulu kakati munnange bannamawulire ne bajja ne bantunuza mu kamera abannamawulire bannange nange nenjogera bakubuuza ki CRUZ naye Mukama Katonda singa yali asobola okuzzaayo obudde w'amaanyi nkubulira mazima yandizizaayo obudde ne situnula mu kamera ezo
kubanga muganda wange kamera zantunulamu nange nenjogera kye nali ndabawo katukoko yayogera tukomewo ate tweyongere buli muyimbi legendary mwayimbanga ne paroti Jose Chameleone Bobby Wine yetali mu ggwanga ba Bebe Cool ba Mesach mwenna mwaliwo paroti ng'akuba muliriddawa temubaddewo ku Uganda Funeral Service ate temubaddewo wano ewaabwe ekiwatule. Let me tell you, tulina okutereza industry eno bayimbi mwe mukyuke nze mbabuulira nze saawa zino abasumba bagenda kukayana bagenda kuyomba President Laneko wa gospel atakola ki eri mba Misiri ne parota badde mukwano gwange muyamba mu posting my brother esaawa zino muliriddawa ebyo bye bigambo byebyo byayogera wamagena maaso muganda wange nesimira ntaana kuolwo nkubuulira mazima ALLANCRUZ kankubuulire mu Uganda muno waliwo amanya go talina kuzanyirako nkubuulira mazima sa papa Mesach Semakula joli ekyemisana muganda wange atoloza nkyakiryayo okuva kwolwo enyama y'embuzi wowe mpomeranye yawo eya papazi naye natuuka kaseera ngekuba erikyama ku papazi ntya nayo kati ALLANCRUZ kati kankubuulire esebo bannange waliwo abantu abatasobya nga bo oba olaba erinnya lya sa oba kabaka yalimuwa omusiime oba kisegera ate papa sa Mesach tatera kuvaayo kwogera muganda wange nalinnya mu feezi oba 5 ey'amasanyalazi simanyi nakuma gali gakuba nafunanga amasimu esimu ng'evuga namba togimanyi ng'ogikwata Anek bw'oba ova ewaka take all your belongings kubanga ogenda kitalya neŋŋamba nfudde nze oba okyali awo essimu neevuga gwe ke tukulabako owedde neŋŋamba okutunula mu social media comments nze kati kankubuulire natuuka akaseera nga sikyasoma komenti omanyi obeerawo n'ogamba nti bwe naasoma comment maybe njasangayo abakola ki abampolereza nagenda olaba nga ne media yennyini eyantunuza mu kamera nga bonna bankyukidde kubuulira mazima bannamawulire abo si bangu zishone zitandikaawo waliwo buno obuvubuka bu Akian Popo busimanyi Shalom ne ani n'entambi nabo ne bunkolako series awo nemukubira esimu nemala naye munzita olwo nga sikyalina Kampala nafuze emmotoka n'eŋŋenda nakwata kkubo lya Ibanda tewaziika kati kankubuulire yesebo nali ŋŋenda kuziika yesebo mba ndi mu kkubo bwe nti nyingira mpigi simu neevuga Lanek okyayagala amannyogo kati nze nakuba U-turn mu kkubo saaziika kati gwe kankubuulire muzeeyi papa Mesach ye kyemmanyi talina kyeyandinkoze maybe oba okitegeera kuba muzadde ate tomulabangako mu bintu ebyo byokulwana kuyomba kukayana oba okitegeera naye fan base nkubuulira abantu banyiiga nnyo kati nze kankubuulire nsitera kuba mavivi ku ttaka zaalina kwezi ntuula bulungi nenkola vidiyo
ebintu sikwe kukakkana muko kati nze mbuulira buli muntu andaba essaawa zino ku show ya ALLANCRUZ papasa Mesach Semakula toddangamu muyisa mukamwako bwe oyagala emirembe e Uganda tolaba nti bw'oyogera ku President wa Nupu Bobi Wine bafoot soldier bavaayo kati waliyo bafoot soldiers ba papa Mesach Semakula nga bazitowa bote batera kulabika bali bazibu ye bigambo papa ebigambo yayogera wabiraba kati kankubulire twali ku TVM kati nga omu ku bapresenter awo mukwano gwa papa Mesach nemugamba muzeeyi kwegayiridde nyamba twale wa muzeeyi netonde muzeeyi ansaasire nziremu okulya emmere awo oba kitegeera kati gwe tomanyi kyekitegeeza okulya emmere nga tewooma no, I'm being honest to you. Tugenda mu restaurant n'otumya omuceere ne gujja nga gukaluba muko n'otumya kati enyama y'embuzi nga babagifumbye batya oba kitegeera naye emmere ya papa Mesach Semakula olya omuceere n'olya enyama y'embuzi eyo muganda wange eri ewooma kati nange njimiisinga ntyayo todangayo kati tubali tujja na wano nondagirira nti kyama ku papazi mpulidde nga ngamba kyama ku barracks gwe ayi naye muzeeyi bw'aba alabye vidiyo eno nze nsaba nsaasire nsaba nsonyiwe era nzikirize komewo ndi emmere si mu bubi okoyo gitumya ate ngitumya oyinza otumyayo omuntu ne bategeera yavudde mu kampi ya pulezidenti Daneki kikambwe kati nze era nga bwenkunyonnyodde waliwo amannya wane Uganda nga go bobo gatule nga oboogerako birungi byereere nogeza weemulugunyamuko bali tebasobya no rest of the kasimu n'omukubirako ALLANCRUZ bwatagikwate omukubira n'omukapa Mesach Semakula munayize bampitala neeke nsaba tusinkana kati kankubuulire mu lugendo lw'obulamu buno tulina abantu betuzze tukosa oba kitegeera n'okuba essimu kati segmento ng'akubira Levikson essimu ye nze sirikala dda kambyogere agenze ng'akubira yasooka byogere wa franga ntambyetakola na bayimbi basacula tali bakolera naye kankubuulire kamera eno nzibu ate ne ba interviewers namwe muli babi nnyo bajubisa ekintu ne bakisika ne bakizeeno jjukira kamera yeeba erikodinga bambi n'awanda kakati ate ne baleetamu n'amannya kati musajja wattu naali awo levi nga nsindikira ka message kebera mpadde linki genda okebera linki ndaba segmento nentegeera obuzibu buze mba nkyali nemukubira essimu nemugamba bro wandinoonyezaako ku levi n'akuba essimu mukuba essimu levi yamugamba segmento okay nkyali busy ngenda kudda mukubire tututu kati ebyo byenneewala neyamala n'amuwa ebbaluwa batereza because segmento kaŋŋambe talina mafuta gali ge balina Pastor Wilson Bugembe Levikson oba kitegeera because kati ALLANCRUZ kati Daneke waabwe ontwale mu bbaala abaana
bambadde zimini besizo gundi butto kumbisambi bekoze emimwa bataddeko wano lipstick ku maaso bakoze batya earring ziri eno nze ndi munafu nyiza n'obutavaayo nkubuulira amazima oli munafu otya buno obulokozi amafuta sebo gaina levels kati level y'amafuta ga Pastor Wilson Bugembe yasobola okugenda ku best hotel n'abayimbira n'avaayo naye kati naneke waabwe nizo sigala kati abaana wabalaba otya nga besiga butto ku bisambi no twagendako mu bbaala because oli akuyita nga olinamu meetinga mu bbaala omwetaaga omugagga kusuubizaayo omusanza ali mu bbaala kati oba okyali mu bbaala era amaaso ng'omakamaka nze ndi munafu ekiri toyagala amazima walokokerawa nalokokera ku Liberty ewa Pastor Imelda Namutebi ku Nfudu Pastor Imelda Namutebi ajja akyaliyo bannange nnyo n'amaanyi andi bebaali bakutte industry kwaya yenge kuba endongo kajjukira ng'ate nze njagala nnyo music kati twali tuyitaayitaawo ku Nfudu tugenda Mengo tuwulira zi haleluya tuwulira eŋŋoma tuwulira ki okutuukawo ndaba kwaya ey'amaanyi ani musumbawo musumba wange ye musumba Jackson Senyonga Christian Life ku Top TV nnyo n'amaanyi wosabira buli Sunday oli muweereza mu church kyaweereza but during the lockdown mwandaba era nalinga ku kituuti nga mpeereza mu lunch hour nva mu lunch hour just mu service abeerayo omusumba tatera kubeera nnyo mu lunch hours but abeerayo mu P5 services P5 poze abeerayo ddi P5 ebeerayo wiki yonna buli kanaku buli lunaku ne ku TV ekyabeera live overnight then ne Sunday service namutabani we bambi yamuteekamu essente nnyingi kamusaze Pastor Joshua yani Pastor Joshua njala mukyazaako amina kiki mbuno mbuki mbuna agenda Ghana oyagala kunjokesa kumpewo ababize kamukuyitire musumba Joshua yalina omukyalo muzungu mukyala we Munauganda Munauganda balina omwana mukama bawadde omukisa bambi yes kamukuyitire bwe namukuyitire ajja kujja oyo omwana teyasala taata we bebamu I'm proud of him bebamu ku baana b'abasumba abali ku track yes ne mutabani wa Pastor gundi Robert Kayanja olaba nti wa Kayanja yayino omuzungu Pastor Junior Kayanja kati Robert Junior Kayanja kati olaba nti batata bagrumiza abaana baabwe oba okitegera to carry on n'obuweereza bambi aba pastor naye abaana babasumba abamu man si abakubadda olemba gwe ate nnimba by the way toli kabada siri kabada njogera amazima musumba ki ate musumba ki ALLANCRUZ togenda kunjokesa olaba waliwo omukyala Joan yawandisa akatabo akoogera ku baana b'abasumba oba okitegera tubeere honest abaana b'abasumba abamu like tebaagala carrying on legacy oba footsteps ez'abakitaabwe n'omusanga ali kuzishisha n'omusanga ali mu byama n'osanga ng'ali mu n'okubuulira ate kulimbe ne mu industry n'ey'endongo tulina abaana b'abasumba nga tebayimba gospel nga babazalira ddala nga tebayimba gospel tebayimba Yesu nga bayimba zino ennyimba ez'ensi anti kyeŋŋamba nga mwana zetuyita z'Abamisiri nga mwana yamuzalira siri kabada ye muyimbi ki sijja mwogera ndeka no by the ranek amazima go gakutusiza namukubulire namukubulira nga tuvude ku show jangamba ni so olugambo lujja kunzisa wandika
Wandikawo. To Somali nyali empandise. Gwerinda ko oyo mwana musumba. Kandi sangule Musumba ki soko mwandi. Mwandi kitata we ba mama we. Kanisa eri wano. Linda kantu wandi. Ngokirira wano bwoti. Akutowa tolaga chachi. Neno bisibitegedde naye byolukono byowandi. Agate nyaga sagalo bisomekwe. Linda ko. Ngokirira bwoti. Ku roundabout awo. Osegera. Chachi njiraba. Naye musumbani. Wulida. Oyo mgenzi. Kati banji. Just bitulumeno. Chachi chiva manyi gakamu. Musumba yafa. Tandise. Tabana tebatekinga gundi. Negwe chiri mu gospel. No, like kati chovola bankugambye nti nebaza mukama olw'abasumba abo because bagruminze abaana baabwe to take on their legacy. Ngabola babasumba mu America. Oboshitegera nti taata bwe yawumula omwana n'atekinga over buweereza ne busigalanga bw'amaanyi. Sina chindi amafuta gali kutata ate ne gaddabolinga. Kati njagala nga bwemenye erinnya ly'omusumba nga ompayo statement kyategeeza eri gospel industry. Eri gospel industry atya. Nga bwe nagamba nti Ranek nogamba oyo tata w'abayimbi gundi wabo gundi yakola bwati agira bwati mu buweereza. Mu buweereza? Ya. Kati bwemenya bomba profile. Kubanga nze fere tubamayite tuli batuukirivu tubeere eno mu nsi ya. Mubeere eno mu nsi yegu. Kati bwe nkuwanga ompa profile ye. Pastor Imelda Namutebi. Pastor Imelda Namutebi ye pastor we kanisa gye bayita Liberty Worship Center eri Lugala. Yes, mukyala wa amaanyi akulukutira mu kusiga. Enjiri ye asiga nnyo, asiza amamotoka, asiza mayumba, a blessings abantu banji. Era ne mu ndongo yaffe ne ya gospel a supporting abayimbi. Really? Yes. Pastor Imelda Namutebi. Namutebi. Pastor Kayuwa. Pastor Kayuwa. Wa kanisa bajita Christian eriawo Abamengo taba abamengawo ng'okirira bwotyo nga kukechemu awo bicha. Kanisa bajita Christian something ngerabidde. Tuka profile ke oyinza mwogera ko bigambo ki mu buweereza. Be bamu ku bantu abatandikawo kye bayita revival mu Uganda. Pastor Kayuwa Namirembe Christian Fellowship yikanisa ye. Chemumanyiko waliwo crusade yali e Mulago. Ne bamutunuzamu emmundu. Nga baagala mutta. We bakuba essasi emmundu netunula wansi bweti. Essasi we liyita. Essasi nerikuba wansi. ALLANCRUZ Bambi ogenda kuono n'ebyuma situka kati nze nkubulira amaanyi agali mu yeekalo, nkubulira amaanyi agali mu balokole, nkubulira amaanyi in the name of Jesus. Tuula nkunyonnyole. Crusade yali Mulago. Ne bamutunuzaamu emmundu. Akatoyine kagoma. Essasi nerikuba. Mwe mulekerawo okuseka mu studio. Wulira situka. Gwe oli omusajja asabidde abalema, asabidde abagumba, asabidde ALLANCRUZ ngenda kuva ku live yo, ngenda kuva ku show yo. Kyoyagala okuŋŋamba byenjogera wano tobikiririzaamu ebiki obiwakanya. Nedda njagala nnyonnyole engeri omuntu gyakusongamu emmundu. Yes. Ngesasi iri mu kufuga. Ntenjagala okubuuza ALLANCRUZ amaanyi ga Katonda gabuusabuusa. Niye bannange Ranek. Obuusabuusa amaanyi ga Yesu. Kuzza.
nolekayo kati oyagala nkugambe ki oyagala nzeni soko demo tunyumize kyali kitya leta peni yo kutunuzaamu emmundu yes kokinze koko kukuba pa wano ne wagooma sasi nerikuba wansi byali mwaka kyebyo myaka jadda waliwo nali mulamu bakunyumiza wabiraba banyumiza okay kiki tumuveeko ate gwosobola obeerawo okulaba crusade kubeerako abantu kyamagero kikye wakalaba ng'omulokole kyowakalabako n'amaaso go n'amaaso gange ng'ogamba kyona kirako nga musumba gundi akikola nalaba omulema ng'atambula ewa musumbani ewa musumba Robert Kayanja mulema yali abadde ati ng'omulema tumumanyi n'atambula omulema yes ate byamagero bingi ndabye abaavu nga bagaggawala naffe tubirina mubirina wa naffe tugaggawala twali ova mu ssabo eno mutuyita bansi mu nsi wali ebyamagero mwe ba deputy Jesus eno mulina engeri gye mututwalamu ffe tuli mu nsi awo bansi ogenda oteyo mu b'ensi oyimbira ab'ensi anti wulira tukuze mu yeekaalo nga batubuulira example bwezito notwa ku byamagero bye bazze bakola kati ogambye pastor Kayiwa bamutunuzaamu emmundu esasi bayifuluma kano ne kagoma ne katunula wansi yes okay good boy kale tugenze pastor Bugembe Pastor Wilson Bugembe pastor wa worship house okay enasana muyimbi wa gospel okay yes yajuza serene ennaku 2 okay toyinayo kalala ke yakola Levi agenda beera ku serena naye Mukama Katonda naye ajja kujuza naye akola ennaku 2 Levikson si musumba tukyali kubasumba tugende mu maaso Pastor Bugembe Pastor Bugembe ayimba akola celebrity services ayamba abanaku baana bamulekwa azimbye kanisa n'okusinga abasumba abamu abaludde mu buweereza okay tugenze tukulukuse Pastor Bujingo bawa makula naye nawulidde mbu saalongo kati simanyi tonabiwulira oba AI mbiwulidde waliwo ebifaananyi byendabyawo nga bitambula ku social media Pastor Bujingo Tonda yamukolera ekyamagero naawona amasasi Pastor Bujingo omanyi awo wali ekanisa ye we wajja emyaka mingi mabega waliwo omusajja bamuyitanga Reinhard Bonki yajja Uganda Reinhard Bonki bwe yajja Uganda n'asabira ettaka eryo n'agamba wano wajja kubeerawo obuweereza obw'amaanyi tuba tukyali awo nga ye Canaan land ate oyo twagala namukolera statue mu kibuga Pastor Bujingo twagala mukolera ekibumbe tukiteeke wakati mu kibuga oyo ayagadde kye bayita abayimbi ba gospel n'omutima gumu agula emmeeza zaabwe agula tickets zaabwe abaleeta ku church n'alanga n'agamba abantu emitwalo n'emitwalo gy'abantu mugende muwagire ono muyimbi TV ye radio ye naawe abayimbi obulango kubwerere nga tosasudde yadde naye zino medias endala abayimbi ba gospel batucharginga leetayo ataano aga production bwakiri leetayo akakadde kamu n'ekito kati ate waliwo oli ali awo mukuwandikire oyo ye ali awo wali media ye oyo ye yagamba temumunyumiza kakadde kamu n'ekitundu olina okaleeta n'olanga naye ate kinyiiza bwe tugendayo okuyimba batugamba God bless you oweereza mafuta Mukama kuyimuse kulaba gena tambula mawanga olusi nakufukamiza na wansi nakuyira amafuta nakusabira
mugamba bannange kati waliwo ne media ezimu nga bo tebaagala kintu kyonna kukolagana n'abayimbi oba olese bulango oba okoze nkubuulira gomanye ennaku etuluma kyova olaba pasita Bugingo tulina omuteerawo ekibumbe nga kiri mu kibuga obanga akubye saluti simanyi pasita Bugingo njagala abayimbi ba gospel twesonde tufune sente ezo tuleete architecture sculpturist oba okuva ababumba obulungi bava wa Israeli tubaleta from Israel China oba India baje babumbe pasita Bugingo mwagala musawa bemma mazo mu State Square wanji ku State Square awali ebitaala andi nze lanek ne bonsala boti omusayo guyika gwa gospel music nze ne bontematema ebifi gospel music yanvamu industry ya gospel ikubibegabega byange kweyimiridde nkubuulira mazima kati omuntu yenna ayagala abayimbi oba mumwogera koki oba mumulwanyisa mutya tugenze maaso n'abasumba tugenze ku Apostle Grace nkwadde newe basawo oyo musumba wa Levikisoni kale yomu ku basumba ba Levikisoni musumba Deo mwanje musumba we naye kati Levi naye abeera wali ebifuna jana kwe nzenze kamu industry na akirizibwa okwogera ku Levikisoni Apostle Grace oyo naye ayagala abayimbi Fanero atu-supporti nze sina concert ya gospel je simulabye nkubuulira Titus Kuteesa yali mu maaso namulaba ne mukyala we bulira Titus Kuteesa nze namutwala ku Fanero nenkuba enzigi nentuuka ku Apostle Grace ne mugamba taata ono oluyimba olubadde lutrendinga lwe mubadde muzannya ku drive zammwe ye yaluyimba ne bamuteekako ku list yali printed bamuteekako na pencil n'agenda n'ayimba Pastor Grace n'ayagala nnyo Titus Kuteesa Titus we yalina ekivulu Pastor Grace n'akunga abantu Apostle Grace n'akunga abantu babeereyo bamusupporting kakati mu kivulu Titus yali tanaba kumalayo balance w'ebyuma ng'omwami oyo atera okuleeta nnyo aba Nigeria wano e Uganda n'aleeta aba Nigeria n'abasasula emitwalo n'emitwalo gya dola bajje bayimbe ng'agaanye okusaako ebyuma munnange ng'ayagala sente ze ziggweyo paka ku zero balance ne banoonyaawo nze nali mu America ne banoonyaawo omuntu asobola bayamba bakubira Apostle Grace Lubega n'amalayo sente ekivulu ne kigenda mu maaso wow oba okitegeera kati abasumba bwe batyo betwagala mu ggwanga erya Uganda bambi oba okitegeera twasanga ku airport e London eyo na Apostle Grace nansanyukira nnyo terudanga mu kuse naye yali angambye okuddamu mulala naye aliko naye enkokola nnyingi seziba nkokola eba protocol waliwo omukazi bw'ojja oyagala kutuusa obulabe ku Apostle kati nze ntuuse bulabe ki anti balina okubanga bananga abaana bakuba enkokola naye be namusanga nayo e London baali kiriya talina nkokola bw'ojja bw'otyo mulaba omuwala n'omulenzi be namusanga nabo nga bagendera nga tukomawo okuva e London yes atambula nnyo amawanga baali kiriya nnyo naye waliwo bano baba bayita bakadoogo baba wano waka naye abaana bakuba emundu kyokka naye ekyo kankyogerako banange sagala mwana ankuba kibatu nti Alani mwana ndabaamu ng'ovuddeyo kubanga baanamu munkubye enkokola Apostle Grace agala kundaba baana bankube musajja yange Kayonga ajja kuntwalayo mu America so Apostle Grace ne bwaleeta abayimbi okuva e Nigeria asupportinze abayimbi be Uganda omanyi oluusi nvaayo nenjogera kwabo abaleeta abayimbi okuva e Nigeria and all that nenfuna oluusi abakomentinga nti oli mukulumba Apostle Grace Apostle Grace
bwaleeta abayimbi okuva Nigeria n'abayimbi ba wano Uganda abasupportinze abaagadde abawadde platform oba okitegeera tulina abasumba ng'alina platform mulimu abantu 5 mulimu abantu 100 naye nga tasobola kuwa muyimbi wa gospel kuyimbawo naye Apostle Grace audience gy'abeera nayo ogimanyi. It's almost the biggest audience in Uganda. Mbera mu men gather, mbera mu my great price, mbera mu anniversaries. Olusi ne Levi amanyo kunsika onaga tugende tulaba Apostle ne tugenda ne tumulaba. Ne mulaba. Yes. Musajja wa Katonda. Olusi ye kati olaba. Inze siyimirira nga mbuuza Apostle Grace nfukamira ku mavivi gange. Wow. Musaamu nnyo ekitiibwa. Nange kenyini lwe nalina ekivulu yampa million 2. Apostle Grace yazisindika na ku simu yange ne message nkyagirina. Omukyalo omulungi mukama yamuwa omukyalo omulungi. Ayina empisa. Mukazi wa ayina empisa. Naye abamwetoolodde. Andi nkugambye protocol. Alan tuze wano mu studio yo era nga protocol. Waliwo omuntu eyetoolola omuntu n'omulaba nga lugezigezi nga si protocol. Mbwa ayagala akulageko. Naye ate olaba. Naye ate ngena nze sirikabada. Sirikabada. Obo kitegeera. Ekyo kyakuleesezza wano. Nze sirikabada. Bannanga ababeera ku basumba. Protocol. Okimanyi bamanyi nange okunyimiriza. Waliwo omusumba gwe nali ngenza okulaba mba njagala mutuukako bwenti ne bateekawo ki. Wandiika erinnya ly'omusumba. Security. Baba ono ye yasoba. Naye nayomba. Ono yasoba. Nayomba nenkayana. Kati nze la neko binkola ebyo. Omwana n'omulaba. Lwakuba kale nze nkulidde mu yeekaalu. Oba okitegeera. Protocol egenza okuteekebwawo nga tugiraba. So nange bwe nzijja nsooka nange nembeera hambo. Kama yeebazibwe. Kale njagala kulaba ku musumba. Kalaba ku bishop. Kalaba ku apostle. Oba okitegeera. Kati bwe nkulaba obiteekamu enkokola. Abaana batukuba enkokola mu linnya erya Yesu. Okitegeera. Nagikuba bwati. In the name of Jesus. Kati abo nange nzijjayo ekikonde. In the name of Jesus. Kati omusumba wamulaba. Ebyo byowulira nti Laneke ayina entalo Laneke ayomba Laneke akayana. Oba okitegeera. Naye kati lwaki obongana okulaba omusumba bwe mba ndeese ensigo. Ensigo ate omusumba asinga kwagala nsigo. Sebo va mu kuwandiika vayo. Va mu kuwandiika owandiika ki? Anti badde Ate badde na wandiika kigambo nsigo. Omusumba baagala ensigo. Ate nawe okimanyi. Wuliriza. Ensigo kikulu nnyo mu church. Abantu baagala olaba abasumba baabwe for so many reasons. Baagala laba musumba because kumusabira. Oluusi aleese ensigo. Oluusi ngayagala mulaba nga bamukwano maybe basisinkanye eyo ngaaze ku church amusisinkane for more. Oba kitegeera. Kale Apostle Grace tumumaze. Kati waliwo nali ngenda laba Pastor Wilson Bugembe. Sebo bugayi ni butandiko. Nengamba nze. Ngata ina mbe. Muganda wange Damasco mumanyi. Richard Bogere do mumanyi. Abo bombo ogera Richard Bogere mulekera otulemesa okulaba omusumba. Nebo tuwe Richard taina buzibu nawe. Kati nze nkuvula. Nze mbera ne Pastor Bugembe. Richard taina buzibu. Twabadde wano juze wa Pastor Ramoshana. Twamusinkanye. Nganzija bwende okulaba Pastor Wilson Bugembe naye nga Damasco lozanzikiriza. Oba ina byo wayogera ebya. Ne mugamba Dama. Nze president wo ate nze president woli. Bakuganya omulaba. Nzoyinza okungana. Wamutuuseeko. Era enkokola ze bade bankuba in the name of Jesus. Nange nazjeyo Taksin Maksado in the name of Jesus. Wow, Taksin Maksado what? Kati baba bali awo ngorede natuse. N'ekigambo ekyabalokole mukikozesa mmanyi ekitege mmanyi bwe kiggwayo. Kati kankubulire. Ekigambo Taksin Maksado. Kyandibanga mu ekirine mu Bible. Anti kyengamba omanyi bwe kitambula mu mulembe gwa Anti kati ebigambo ebisinga mwafuna ebigambo bya Yesu ne mubifuula What is Taksin Maksado? Yesu yali akuba Taksin Maksado. Taksin Maksado kitegeeza Rebokoshita Rabakata.
olutuyingidde mu mwoyo kawandiika akantu ako Francis tugenda menye kanono tugenze ku basumba twatya ku basumba yes tugenze ku Prophet Elvis Mbonye ha bro bwabanga waliwo abasumba be sirinaako information yonna yoyo kati mulaba mu ziri Range Rover zakabize twagala ovugako. You've never met Prophet Elvis Mbonye? Nja kutwala. Kati nelwe naliyo nagendayo mu service. Bwe nagendayo mu service. Nagamba sijukira linnya lyayogera but can quick example. God is showing me ALLANCRUZ. No one ikovukono. I got ALLANCRUZ. I see a studio. I see a microphone. Audience generally nigamba boyo no lava. ALLANCRUZ nagamanti. God is showing me a name. Brighton. Who is Brighton? Nogamba. I'm also called Mama Brighton. Ngamba wayo just sabiraho musumayinzo kunda bapaka mu byenda genda ku musumbu mu Bishop David Chiganda Christianity Focus Center awo sajange Mats jahwera MC Mats no twaina ngo obuzibu nga tayagala kuba ndongo yange naye katwaterera yatandise ndozo zikuba basi nabafuna ka notification ka song boost naye Bishop David Chiganda oyabera tata jendi story jenkunyumiza nti abantu baze bankwatako abenjawulo mutabani wa Bishop David Chiganda bamita Junior Chiganda yampange ngoye nenyambala nampange ngato nenyambala obo kitegeera by then tebainawo TV tebainawo radio buweereza bwali bwakatandikawo obo kitegeera crusade gye nasooka kuyimbako ey'amaanyi musumba Todd Bentley yali avudde mu America era Bishop David Chiganda yampa opportunity eyo nenyimba awo music career yange mu mafuta wetandikira obo kitegeera kyovola aba bwe yatandika okulwanyisa ebintu bino ebya copyright ne UPRS nasooka ne mu challenging nga tumulaga nti fa akasente ako tukeetaaga but then oluvannyuma nnyo bwe nategeera amazima ate muyimbi era nagenda neneetonda ntegeera amazima agali ku bintu ebyo era nansonyiwa so oyo taata yes ate Pastor Tom Mutundwe Christian Fellowship awo naye zinagambye nze president ekyobola nakulese bononga manyi obo kitegeera lwakwabushusho tebakuwagira tebamanyi naye bo tebakuwagira bagenda tuwagira omulembe gutandise okukyuka batandise okuwagira abayimbi endongo twogedde emyaka enanga twogera Pastor Tom oli musinkanyeko simusisinkanangako naye nina experience twali mu kwaya ku Miracle Center Masquire 1 mchala yali ajukulembera bamuyitanga Alice kati twalinanga emize jukira abana mu kwaya buli omu ava javudde najja kakati olunaku olumu nga tugamba tugende tusabire Mutundwe ani Sister Alice kati nga tuva ku Miracle Center ewa Pastor Kayanja nga tugenda ke wa Pastor Tom Pastor Tom teyasabisanga ku Sundays yaina buno bu fellowship ane tuka mu fellowship kati nasoko kwewunya nga zirimu levels classes obo kitegeera kati boba wakajoina wo otandikira then bo malawo ina wo genda mama kati nga bagobe emizimu ize wenategerera nga amanya g'emizimu awo Mutundwe kati kimanyi nti waliwo omuzimu gwe bayita kalondozi ate gwolabika ogiina nakulabye dda omwoyo gwa kalondozi ogulina
kati nagwo gulina okumenyebwa kati waliwo emizimu gimusoke giwananchi obokyere gituula mu bbanga kati ALLANCRUZ kati kalondozi gwe kukola kutya waliwo emizimu nga myoyo gya kika nga gijja gikulondoola kati olabangayo famire kati eyo wagisanga mulira tolabangayo famire nga bazaala abawala 10 naye nga ku bonna teri yali afumbiddwa bagenda onoonyereza nga waliyo jjajja waabwe naye teyafumbirwa tebamukuba mbaga kati ekyo giba myoyo gyakalondoozi nga gijja gigulondoola waliwo bali nga buli bakwata ku sente ziba like bagamba eyo famire ekwata sente bajoga naye ne batuuka ne bamaliriza nga kasente kakoze eki kaweddeyo kati ewa Tom ebyo byonna babikutula era kati gwe bwe tuva wano tugende wa Pastor Tom omuzimu gwa kalondozi gwe guli gutya nkulabyemu omwoyo gujja gukulondoola ogwaki kalondozi Pastor Tom mwagala nnyo asomesa nnyo about family are kati ewuwe kati mu ndongo bw'oba ojja oyimbaga nagayimba dema dance for the Lord otokubayo ani yakola TV ne radio MCF radio tokuba wao tano TV okuba wotya ewa Tom ino bango oyimba Yesu pera nange Yesu tondekanga katwa tulina okubera binambu amanya gatubonge tikibo olimba toka tubakwa nzendi ndi mulokole isane chirondi muganda wange bali ba moyo kati fe tugenda wefe badema fe tuina genda wa mugende no muzi watoto mugende mukaniseze katubere ne pa na Apostle Grace atutegeera tujabera na Apostle Grace atutegeera ne Pastor Bugembe ne ewa Pastor Jackson bana bayimba yeah bayimba lockdown yonna yampa platform awo ngandeta bayimbi ba gospel era olaba ekintu NBS yatandika echa gundi abayimbi ba gospel nga mbasasula bajja kuweereza mukama wanje bajja kuweereza mukama ALLANCRUZ obadde ki oyagala nkulimbire ku shoyo ogenda osaba omuyimbi obukakafu oba bamusasula yatuwa sagala interview kola backfire abana bajjanga kuweereza mukama omoyo yali atandise okulinya ngo atandise okufuuka omusumba nno omulungi zaka amafuta gayiika katonda tanaba kumpita kola ebyo wasigazaamu katono katonda bwali mpita okubeera omusumba ndifuuka naye essaawa eno kansoke nkulembera abayimbi ate sibangu ozi enchachi y'omundeba bayita yani ndeba wali amakanisa mangi no okay Pastor actually Dr. yes Dr. Serwadda tewa Dr. Serwadda Dr. Serwadda nanyini Namboli ajikuba bomu kuba Nambole nejula neboga ko bulya acha kola Passover Nambole Nambole you know yali under a renovation ne bakola Doxa grounds kati oyo kanisa bagita ndeba ani ali pride omuchali ali pride yani eyo musajja omuchala wa Katonda yani ali pride Pastor Irene Manje yafana azukira omuchala atambula amawanga omuchala akola ebya ALLANCRUZ sebo tata koma wano wasigade meka sebo tuli ku show Nsana kumi tusolo chusa tukuto sebo tuli ku show mbunochi Pastor Irene Manjiri yafa nagenda mugulu nasisinkana Yesu namutuma
akomewo ku nsi abuulire enjiri tulina gy'ogenda kuyita nkyakunyonyola lwaki buli lwe nkugamba ebintu Katonda byakola weekyanga kankubuuze Katonda talina amaanyi kati bw'oba omanyi nti Katonda alina amaanyi Yesu yazuukiza Lazaro eyali afudde lwaki oŋŋamba Pastor Irene Manjeri ogenda mu ggulu n'asisinkana Yesu n'akomawo ku nsi lwaki okiwakanya yakola atya she died went to heaven and came back era baali awo ku mulambo gwe nga guli awo banange ALLANCRUZ kati ofreezinze kati yakaneekoleko interview kale kaneekoleko interview musumba yafa ne bamuteka mu coffin nagenda mu ggulu nga bamutadde mu coffin oyo nonna alongo mulamba kituufu tusosigale wali ate atambula amawanga waliwo ne video gye nalabye etambula ku social media ng'agaba zabadde million oba 3 ewa Bishop Makumbi nagenze mu comment ng'abantu bali mu kuyomba yepanka nnyo yekola kankubuulire omuntu eyakulira ebusoga mu bwavu Katonda n'amuviirayo n'atandika okutambula amawanga yazirika teyafa yazirika yagenda mu ggulu yalabayo ki Yesu ngambadde white n'amugamba ki genda onunula abantu bange genda onunula abantu bange kwe kukomawo kwekola ekkanisa obuweereza kubye crusade mu Uganda ne Bulaaya kati video yabadde agamba I was in Hong Kong and then I went to America, then from America I went to the UK, I went to Canada. Mu comment ng'abantu bayomba omwana wange yabadde bagala ayogera ati nti yabadde Bukoma Nsimbi nti yabadde Katwe nti yabadde Makindye kati kankubule ALLANCRUZ ongambye wasisinkana Apostle Grace ku airport ewa London kati waliyo airport Masaka era oyogera your experience omukyala wa Katonda mumuveeko oyo mukyala yalaba Yesu ostegera okujjako ng'oyagala bikolimo byaki kati nze bwegera ku labayo nze ntambudde amawanga ova wano e Uganda nova Entebbe n'ogenda ku Schiphol ewa Netherland nova Netherland n'olinya endala nekusuule ku JFK New York n'olinya air train n'olinya Greyhound bus kati bwenkera ku maca ng'ombuuza la nekwabaddewa nekugamba nabadde Entebbe nengenda ku Schiphol nenvayo nengenda ku JFK nenvayo nenya Airbus paka Ohio nentulakawo ku McDonald's and I had a hamburger oyagala njogire ntya no awo tetuwakana awo wali okay kikyo kyekikusumbwa musajja gwe naye kye ŋŋamba omuntu yafa kati wulira nga muli awo mu kuziika ffe twali tukyali bato kati ate banyumiza ayogera n'abuulira naawe obujulizi testimony Bible egamba we shall overcome the devil by the power of the testimony obujulizi bwe oba okitegeera so Pastor Manjeri yafa n'azuukira yafa n'agenda mu ggulu nakumeka kanzijukire byatera otugamba ennaku kati gwe kyolina omumanya Alan ngenda kuva ku shoyo kubulira era kuva ku shoyo kanyenge ompise nkubulira ebibera muyekalo kati atoli mubiwakanya kimalamu amaanyi you can defend kati no kankubulire ate ebyo bitono ebyamagero bibadde Pastor Manjeri tutule bulungi ambulire bulungi afa agenda mu ggulu asanga atuuka ku lunch time uliriza oyina following ey'amaanyi okitegeera Pastor Irene Manjeri woman of God I humbly request ALLANCRUZ
akoleko interview ensi ojibulire bwe yazuukira ajibulire kye yalaba muggulu. Yes, kubanga oli omukyala gwokimanyi nti muggulu wali enguudo za zaabu, gwokimanyi muggulu. Alan Tula sagala kuleta Tula Alan Tula wayise omulokole tewayise musamize muggulu waliyo ki muggulu waliyo ki kati mama Fina bwajja wano ayitawo paka muggulu n'enguudo baziggula. Mama Fina bwajja wano ayitawo paka muggulu nzikiriza ne malayo. Mama Fina bwajja wano agenda muggulu nakugamba ebyamagero n'ebintu byakola lwaki byo tobiwakanya? Lwaki owakanya ebyamagero ebya Pastor Irene nabyo mbiwakanya nosituka wosituze nosituka wosituze. Yes. Bobo oyagala kumanya Yesu bwafaanana genda obuuze Pastor Irene ebbanga lyomaze mu yeekaalu sooka onsiigire ekifaananyi kyekiri muggulu kubibakuga muggulu waliyo enguudo za zaabu engulu muggulu no kankubulire muggulu waliyo enguudo za zaabu muggulu tujja kuba mu bulamu obw'olubeerera teri ndwadde teri bwavu muggulu eyo tugenda kuba tusinza nga tutendereza ne bamalayika with the angels oba kitegera nga twambadde white malayika babuukabuuka babati naye bw'onaatuuka wa muggulu ati gwe eggulu olirabako kasuku nga yali ku geeti bino byewalabe wa Pastor Wilson Bugembe ku Serena kati bro biri biralamu tebirimu kasuku oyo katemba olaba ku President Lanek Yesu ngagamba well done my faithful servant come ngandi yingira nanake okay gono bayo uwa muggulu natuuse dda okkiriza Yesu kati nze no kankubuulire munnange ffe mulabanga abatali bakkiriza ate ffe Mukama basingira okwetaaga kuba ffe twogera amazima tetuliyimba kuba eriyingira ggulu limu. tetwekweka. The only way to heaven is through the Son. Wamukkiriza ng'omulokozi wo Jesus Christ. Yes. Wamukkiriza twesangeyo bro ng'otidde okumpa high five sika kasobo oyingira bamuke nze omuntu mbuuza omusumba omulala abantu bamanyi betugenda okubeera nabo mu ggulu Judith babiri eyo mama waffe oyo ngena ne Pastor Bugembe. By the way Judith babiri simanyi oba demand agiraba naye abantu bamubanja concert noyo muveeko oyo level ndala bamubanja concert oyo ye yandifuddeyo Canada najja waliwo omukyala gwenjagala ennyo naye nali nsaba Mukama amuweeyo chance Fiona Mukasa oyo ye mama wa gospel Fiona Mukasa oyo akyali yera ndani ulira oyo ye mama wa gospel music wane Uganda be batandika endongo eno ali UK Fiona Mukasa oyo ne rendigenda UK nja munoonya Fiona Mukasa is a very humble soul chala yayimba endongo ya gospel oyo mama atwanyi mu abantu abayimba ye abandi bategala ita nti ono yali taata we nga yakola brand yali muwala wa legendary Eli Wamala naye yayimba brand ye nga yimiranga ye nga tebiriko nti munnaye alwokuba muwala wa gundi olwokuba muwala go nedda omwana yayimba n'ayimbanga kati Genesis kangambe the starting point of gospel music wane Uganda Fiona Mukasa ne band je bayita New Wave Band yali awo ku Miracle Center era revive nene kati bano bonna abayimba tudde ba segmento bani byonna because
era bambi nzaba mu kubensanyukira nasanyukira Martin Saku agenze Canada mbera yali nzibu ganda wange nkubulira Siramu bannange Tammy's Fashion Hub ebaletedde engoye ennungi ez'omulembe nga za kisiraamu omuli jilbab, habaya, casual dresses, gym wear, office dresses, sako ne veils mu kala n'ebika eby'enjawulo okuli cotton veils, chiffon veils, Turkish ne silk veils. Tammy's Fashion Hub yasazeewo n'okutuusa engoye z'abaana abateezi abasiraamu mu size n'ebika byonna era nga bw'ogula tuzikutuusako wonna w'oli mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga. Okumanya ebisingawo tusangibwa ku Kotolio Mall edduuka namba 3 oba otukubire ku noti 787 noti 57 565 ne noti 756 255 553 ye Tammy's Fashion Hub abakutuusako engoye z'abasiraamu ez'omulembe. Sanyuka nnyo Martin Saku bambi ng'agenze bambi ne Canada. Embeera yali mbi embeera yali nzibu kati kankubuulire abayimbi bonna abagenze Canada tebagenze lwakwagala ebintu byatabuka wano. Let me tell you nga tukula obuvunanyizibwa bweyongera bayi bichaba gospel bali ebweru nga bali banji Jackie Senyonjo tumwogedde kumu katolaba amafuta ge tulimu kati gundi Judith Babirye tugende mpola Joy Tendo yo mukwano gwange nchaleta Yasin Keya aiwe mana bana ni nene jali omuyimbi eyali akuba ku buli crusade ogena munsi bako kati Yasin nga bwaja ku crusade nga yamaani balinga bali banyonyolera anti ono story yenjimanyi yajanga ku crusade nga atambuza bigere nkunyunyula so twali tusoma Jackie Senyonjo Joy Tendo walo nono ekintambuze mpola mu lugendo lwange jengenda ndabayo sina wasiwasi nego okulije mu chachi gwe eze nyimba ngozimanyi bamita Ken Music oyo mumanyi Ken Music oyo mumanyi linako atono Yesu bera nange Yesu tondekanga wo mumanyi oyo Judith Babirye legendary nashenye naye kola bikoli mu ensigo ya Yesu then nintambula mu Grace Morgan Grace Morgan lemera kumukama togwa mu mani oyo muleke oyo naye kule vondala Grace Morgan naye kule vondala one yagenda Fiona Mukasa ani awo omulala banji bolona bali mu America ni muganda wa bugembo baba mu deportinga dumba gundani Senyonjo yayimba netaga gwe jaya niragwe kugwe mwemenasa hawo wali wanange yani oyo Jackie Senyonjo bambi datumba ne gundi Julie Mutesasira ne mami Julie Julie Mutesasira nana abana benzeke oyo mami Julie gundi chi Americans Got Talent oyo mami Julie yebambi mulalamu obotega kati challenge eriwo is embeera Uganda yatabuka so they had to seek greener pastures obotitegeera fendongo yaffe teringa ey'Abamisiri nti mbujumbira nnyo bani Abamisiri agala kunjokyesa naye bwe kiri bwe tubayita Abamisiri be bakola bata Abamisiri kubanga lwakayimba kagamba Bamisiri luli mu biseera bya Falawo babonabona era bibamanya kyajja lwakuba nti waliwo obujeemu bafalawo lwakola Katonda we ale babonabona nnyo nsi y'ekizikiza bangi ne bakaabo olw'obutamanya singa bamanya katindako Bamisiri be bajemu Abamisiri banange munansonyiwa be bansi abensi be baki abensi be Bamisiri kiki mutegeeza mba mutuyita abensi abantu abatamanyi
katonda. Allahu akbar Muhammad Rasulullah. Yes. Gwe. Yes. Beba Misiri. Mvere tumanyi katonda. Arebyo bye mukanga kanga segment olozanze munabinkanga. Nselanike. Beba Misiri. Bwoba tokkirizanga ko Yesu Kristo ng'omulokozi oli mu Misiri. Oli wansi. Period. Kankubuze. Aba Misiri bavaawo. Aba Misiri. What do you mean bava mu nsi ki? Where do the Misiris come from? Bebantu abatamanyi mukama bwetu twabataminga. Muliriza. Ostegeera. Kyemanyi kyoyagala okyenyagala nkuddemu. Oyagala kuddamu nti ki? Misiri nsi ki? Misiri oyagala kuddamu nti Misiri Egypt. Olagenza ka Egypt. Aha, katika nchikuletere. No, kankwe revelation. Wolani. Kankwe revelation. Olagenza ka Egypt. Egypt sigenda nga yoko. Naye nyaga agenda yoko. Labayo, nyaga laba uliriza mvubuka. No, uliriza. Alan tondese wano kaya na. Wakiriza Yesu Kristo. Alan, uliriza. Wetudayo mu Bible. Oyimbye wano oluyimba. Twabona nnyo munsi y'ekizikiza. Ostegeera ekizikiza bali boogera ku kati today mu story ya Musa mu Bible. Wulira story ya Musa mu Bible eri bweti. Alan zikiriza njogere. Togena nko Misiri. Alan zikiriza njogere. Alan oli mukubuzabuza abantu. Wulira today mu Bible. Kati wenjagala tutambulire. Kali soko nini okwogera. No. Sigenda kukiriza ya the show yo. Wuliriza Bible eyogera ku musajja gwe beta Musa. Musa yagenda nayingira ensi gye bayita Misiri, Egypt. Oba kitegeera Egypt katonda we yali anunula abantu be obatwala mu nsi ensuubize. Oba kitegeera Israeli n'abajja mu Misiri. Lwe luyimba lw'obadde oyimba aba Misiri luli munanananina mu biseera bya Faraawo. Kati naffe abantu nga tebamanyi katonda, abantu nga tebalokolebwanga, abantu nga tebamanyi Yesu, tebamutwala nga mulokozi waabwe, tubayita aba Misiri, tubayita ab'ensi, bali mu nzikiza ng'oluyimba we lukola ki era ng'ebyawandiika bwe biri. Okay, kale nkutegedde. Naye omusajja omukkiriza gwe yakkiriza Yesu, mpaayo ensi emu gye wali ogenzeemu nga yabyafaayo mu Bayibuli. Ensi emu onina owangu kubanga zikankunyumize. Kati kankunyumize. Wagendako e Misiri? Wagendako Israeli? Uliriza. Nyaga agenda Israel by the way. Uliriza. Kati njagala nkusomese. But we are winding up. Nze ngenze nentuuka Moses ubamwera 10 commandments. Alan jaye Simon dage kubifaananyi. Ntuse Egypt. Echichi? ALLANCRUZ in Egypt. Neninya Mountain Sinai. Wow. Nenjirinya paka ku piki yayo. Oli mu biroto byange. No, by the way, soko vikojo. Inze njagala genda Israeli. Njagala ntambulire Yesu we yatambula. E Galilee, e Jordani, nyendeko e Gologosa, nyendeko ne bwe bamuziika. Nina ebintu bingi bye neetaaga okutwalamu. Nesende zagende Israeli wazijjawa. Zagende Egypt. Bro, nze mulimu abantu abandaba kuno ku internet kuno. Nga bandabanga Katonda yammumba mu kifaananyi kye. Nga bwe ntambula nabo waliwo ettaala ery'enjawulo. Era Bible bwe yogera. We are all made in the image of God. Kankulage, nze njagala ove wano ng'okkiriza nti fate bwe muyita ab'ensi. Oba oli awo mwesitole banyumiza za mu Bible. Nze natuukawo ku jjinja.
natuka ku ebifaananyi birabika biri wala biveeko ojja bindaga nenga ngira kulaga video anyway twatuke Egypt olusozi lw'Engama Mountains na kino nkigamba nze yagendayo kati goyinza n'obutalumalako oyinza n'obutatuka ku stop yakuna obe yokusatu waliyo ki kakati byebuzo binali agadde obuzengo olusozi olinyira kumpi essaawa 3 hours yes climbing no koma ozinzo okuba essaawa nga 4 wait yange tejja kunzikiriza teri lift entambula eriwo camel naye camel oyinza oggwayo neyo camel tegwa kati manja girengera bulenzi twali tushootinga video ya kwani twagende 40 kati olaba woyambuka waggulu nobanga Crater Lakes ne video ziraba waggulu naye wali wanzise kati bwongamba nti climbing mountain sisobola wabayo omusumba andaba mukadde kano bambi musumba nkwegayiridde kolerayo Ranek ka trip ko kumutwala Egypt walo kambayita Africa One Tours and Travel ekole ngende ezo ogende Egypt ogende Israel naye twayinako omukyala nga mama waffe nga ine myaka ndoza nga 7 bankaga yali nyo olusozi olunalumalako nze abantu bandaka kuba blessed neze netambulidde zentozi ensozi zigenzeeko wawalala walambula ekiri mu Bible ng'ovuddeko ku Mount Sinai nalaba agundi we basalira okuyingira gundi eyo Moses yakubamu omuggo linako Moses yakubamu omuggo kyabaawo amazzi negeyawula we bayimirira tugende ku Lake Victoria nkuwa omuggo eki yakati goli mukkiriza ki mbukisokonziremu tugende ku Lake Victoria tewalaba Moses singa akuba omuggo mu gundi nyanya neyawulamu tewakiraba neyawulamu bogambye yes kakati ALLANCRUZ eno show ewedde sagalo demu kuwakanya nti Pastor Irene Manjeri teyagenda mu ggulu n'alaba Yesu sagalo demu kuwakana nti Pastor Kayuwa bakube mundu webati pu neligoma mu bweriti esasi komyawo microphone esasi nelikona kutaka olaba nyumize bya Moses tojako byuma